Right now, people who were taken to Nagalama were 98. They have reported that they are responding. Mukono Church of Uganda Hospital, we admitted 6. They are on the way coming back. And Mukono Hospital, government hospital, they were 11, and they are also responding positively. There are no deaths. There are no deaths. I want you, the pressmen, to report very clearly. We had operated the other thing. I don't know. But Manika bunge wa bulungi. Nage mubasumulula ko bunge. Ne mwale sawa na ebimanyiganye. Njagala owulira ensonga eno mutu w'abaana baffe tubatwale mu ddwaliro ng'obudde bukyali misana. Tulina obusobozi okusobola okujjanjaba abaana ate n'abafulumya mu makomyawo. Tusaba abaana baffe tubatwale tubeegayiridde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omwana oyo mutwale ng'obudde muteebereze obudde bwe bunaakerera tunaabeera tutya. Obudde bwe bunaakerera ku mbeera eriwo bagamba abaana batandise okulumizibwa ku ssaawa 8 abamu batugamba 8 9.
N'ekikwewuunyisa okuba nga ate abasawo bakoze eki badde bawa buwi baana abasomesa badde babawa buwi mata nga babawa mata lwaki tebakoze eki tebabatutte mu ddwaliro oba okuyita abasawo mu bwangu awo naye babawadde buwi mata. This morning we woke up in a shock when our students started complaining about stomach pain and some minor diarrhea. And we were all surprised because last night they had their supper normally. They woke up normally, took breakfast, and immediately after breakfast they started feeling some minor stomach pains. And as usual, we used first aid. We used our team to administer first aid. And the more we administer first aid, the more collapsing. And that's why then we had to seek the services of our nearest hospital, our referral hospital, that is St. Joseph's in Agalama, whereby we took a group of 8 cases, and immediately on reaching there, they were attended to, and within 1 hour they responded to the treatment, and they were discharged. But when we came back to school, we found that the number was growing. The number was growing, and that's why we requested Agalama Hospital to dispatch a team of doctors to come and handle these cases on the ground. And immediately they established an emergency camp, and as we talk right now, up to now, they are here. The police has been here, Mukono Hospital, Mukono District team all came here, the district head team is also here, and we are happy to report that there are more discharges than admissions. In fact, all those who have been taken to hospital for emergency treatment have all been discharged, and others are steadily recovering. And as we talk, they are back on the way. We right now, people who were taken to Nagalama were 98. They have reported that they are responding. Mukono Church of Uganda Hospital, we admitted 6. They are on the way coming back. And Mukono Hospital, government hospital, they were 11, and they are also responding positively. There are no deaths. There are no deaths. I want you, the pressmen, to report very clearly to the world there. There are no deaths, and I believe you have been here, you have seen that there are no deaths. Okay? Yes. According to my information, we don't have any challenges with the chief. The chief who was here and had some issues, we disqualified him, we chased him long ago. He had his own cases and he admitted them and he left. And therefore I don't have any leads towards that maybe we suspect him to have a hand in this issue here. Tugenda gezaako nnyo nga bwe tusobola okulaba nti ba student leaders namwe mwetegereza ekinaaba kigenda maaso mu ffumbiro. Ndowooza kunze ebyo bye bikulu ennyo byendabye ebisobola okuba nga byavuddeko ekizibu kino. Ebibungeesebwa mu biveeku muleke kwewanika mitima. Buli omu awoza abaana babawadde obutwa, simanyi. Wabula nze kyenkakasa ffe kino kyetugamba nti food poisoning mu mateeka gaffe ng'abasawo tekitegeeza nti baba bataddemu obutwa. Food poisoning mu lulimi olwangu tuyinza okiyita nti emmere ebadde oluusi agirya engalo ze enkyafu. Ayinza okuba agitadde mu sowaani enkyafu. Ayinza okuba agiridde nga yagifumbyeko ekyemisana n'agireka mu seppiki n'atagibugumyako n'agireka nga tagisaanikidde n'agirya ng'eyingiddemu obuwuka. So ffe nga bannassaayansi kye tulina essaawa zino okujjako bali banaabakebedde bajja tubuulira ekikola ki ekiddako. Kaakati olw'ekizibu kino bwe kibaddewo tulina okulaba tugenda kwekuuma tutya oba tetunnategeera kikoze eki kikireese. Naye nga nze amawulire ge naakalabako ne be nsobodde okukeberako ndabanga ebiyinza okuba nga birimu engeri y'okwekuusa ku mbeera ey'okulya, naye ng'ebintu by'olya oluusi oba engalo z'okozesa oba essowaani z'oliiramu nga si biyonjo nnyo, bisobola kubanga byekuusa ku mbeera eyo. Therefore okuggyawo embeera eyo tugenda kukola ki? Kati kino ekizibu kize. Number 1,
amasowaani gonna gye tuyita utensils gye tubadde tukozesa okuliiramu ebyamasepiki twamaze obyogerako tugamba byonna byozebwe ne sabbuuni byonna oba olina frasika oba olina biki byolina eyo mu dormitory bifulume bisobole okukola ki okwozebwa ne sabbuuni. Ku Nakanyonyi SS twagala kwebaza Katonda wabaddewo ebibaddewo ebitutiisizza okulo abaana baffe bafunye obuzibu mu kulwala ekirowoozebwa okuba Obuttwa naye twebaza Katonda nti abaana baffe bonna balamu bwe mukiwulira ne mukiraba eyo si bwe kiri abaana baffe balwadde naye abaana baffe bakomawo bongera okutereera tukyebaliza Katonda era njagala kuzzaamu baana baffe maanyi nti bagende mu maaso n'okusoma kwabwe tugenda kwongera kunyweza bukuumi bwabwe bagende mu maaso n'okusoma n'abazadde bakumyewo abaana baffe kubanga mulaba alwana naye tajja kuwangula tukkiriza nti weetuli tugenda kwongera kubeerawo n'abaana baffe twagala kwebaza poliisi twagala okwebaza amalwaliro gonna agatwetoolodde medical team eri wano ekola omulimu gwayo abaana baffe tukkiriza tewalina omu ajja kufa bagenda kubeera balamu mu linnya lya Yesu. So kyenyiza okutegeeza kaakati naye tubazaamu maanyi tusaba abantu boogere ebituufu baleme kusasamaza ggwanga. Njagala okugumya bannayuganda mwenna abatuwuliriza ab'omu Mukono ne mu bitundu byonna ebya Uganda nti abaana baffe bonna be tulina mu kisulo wano abawera 315 abaana baffe bonna balamu era ku baana 315 abaana 98 babadde mu Mukono General Hospital bajjanjabiddwa barespondinze era Nagalama Hospital era barespondinze n'abamu batandise bakomyawo abaana 6 babadde mu Mukono General Hospital era nabo bamaze okubasiibula abaana 11 babadde mu Mukono Church of Uganda babajjanjabye bakomyewo abaana abaweranga 2 n'omusobyo ababadde basigadde mu kifo wano mulaba kanula kweziri ku mikono treatment zonna zikoleddwa health teams ezizza okuva mu district yonna era wetwogerera barespondinze kyetusigadde kaakati kwe kunoonyereza kiki ekyavuddeko akabi kano ak'okulwaza abaana ekitabangawo mu ssomero lino kalyosookedde libeerawo. We want to establish motives abadde kiki walina obuzibu bwonna ebyo byonna mbikwasiza DPC ne security okuviira ddala ku Kampala okutuukira ddala mu district y'e Mukono bafeffete banoonyereze n'oluvannyuma tubawe report. Tewali n'omwana n'omu afudde abazadde tubagumya era tewaliwo kyantiisa kyonna wabaddewo obuzibu oluusi obukwatagana ku nsonga z'ebyettaka wakati w'abatuuze ne Mukono Diocese era wetwogerera Mukono Diocese ng'ekolagana ne gavumenti ne minisita w'ebyettaka bagezaako okulaba nga batunuulira ensonga eyo naye tusaba Katonda tusuubire nti ensonga eyo si evuddeko enjege eno mu ssomero lino kubanga enkaayana z'ettaka ziri bali eri mu kitundu ekiriraanye wano naye essomero we liri safe era tewabadde mutawaana gwonna. So nga tuva wano olunaku olwaleero mbasaba kintu biringa 2 bye mbasaba. Namba emu bwe nga mufunye obuzibu eyebeera chance okuŋŋaana okulwanira wamu okubonganga mufuna bulungi saagala mwekubagize njagala mukolagane wamu n'abasomesa n'abasawo tuve mu nsonga eno mugenda kufuna mwine eddagala mugenda kufuna ki eddagala newe watawulira bulungi tolinda kuba buki bubi. So Dr. Mulindwa ne ttiimu ye yonna bagenda kubafunira eddagala ebujja okumirako n'obudde obwo bwe babagambye okukola ki okulimira. Ekyokubiri making sure nti mwetegereza embeera yammwe wano walaba akantu kotategeera gambirawo eri teacher gamba metron gamba deputy ali ku duty oba teacher on duty mufuna bulungi ate mufuna obulwadde bwonna tewenyoola ng'oli eyo ne bwenyoola enyoka zinnuma odduka inzikulu temwekubagiza nnyo nga muli eyo muripootingirewo ensonga eno. Bannammwe abafunye obuzibu ne batoloka
oli mulwadde okoze eki wano wewabadde response mujye mugenda mu byalo eyo wali abasawo ate ne babakomyawo wano nga mwena munafuye temuva ku ssomero buli ekiri wano abasawo webali security weeri muli mikono miki mitoofu so mwesiga abasomesa mwesiga abasawo bali ku duty bagenda kubeera nammwe n'etumi ly'obudde Dr. DHO tumuwadde obuvunaanyizibwa n'owuliramu akantu konna ekiro nga kuluma situka gama metron mugende mu ddwaliro nfuna bulungi